The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate kyasudde ku mwami Museveni abadde takirowoozaako nti olunaku lunaakya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate naye ebigambo abyogere era buli kimu akikole nga bwe kirina otambula. Toyanza nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, weebale kulabisa gavumenti y'omumpembe omubbi ono omufere omukulu Yoseti Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Tumutegeeza nti bukyanga alimbalimba bannayuganda, bukyanga alowooza nti bannayuganda tebalina kye banaakola oba kye banaamukola, agenda kifuuwa ate ng'akizza munda. This is Uganda for Ugandans. Abantu baalabuka, abantu bamanya ekituufu, abantu bakyabafuga nga batatategeera, abantu kati beetegeerera. So tojja kuva eri olimberimbe bannayuganda ebbanga lyonna ng'olowooza tewali ajja kukwata ku mukono. Twafuna His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twamala, kubanga yatuzibula amaaso ate n'atubuulira n'ekyokukola. So olw'okuba nti tukute ku Kyagulanyi, twekute ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tusuubira nti buli kimu kijja kuba nga bwe twakibala era Uganda yaffe ejja kusigala ng'etambula ate ng'egenda mu maaso. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino byonna tumanyi bulungi nti bino Museveni byayagala okutubuzaabuza, okutufuga obumbula n'okutumatwala nga abatalinaako kye twagala kubeera. Twongera omujjukiza nti byonna mu kafuuwe bannayuganda bamanya ekituufu, ate ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukoze bulungi mukama waffe kubanga atangaazizza ate era asomesezza bannayuganda. So Museveni talina buyinza, takyalina wisseeyo yonna ku bannayuganda kubanga naye akimanyi bulungi nti bannayuganda bakoowu nnyo gy'ali. Naye bwe tumusiriikira bati ne tumuzibiriza, alowooza munnange ategeera nnyo. Niffe tumugamba nti entegeera ya Museveni tekyaliwo era naye akimanyi bulungi nti eggwanga lino lyamukyawa. Teryamukyawa nti kuba nti ki, wabula lyamukyawa olw'obutemu, olw'obutugumbuzi bwagenze mu maaso n'okubanga atukolako. Kati Pulezidenti waffe omulungi tukwebaza nnyo mukama waffe weebale kutulabisiza musajja ono, ensi n'emutegeera. Be yabbanga babadde agenda mu maaso n'okubba, babadde agenda mu maaso n'okulimbalimba, bonna kati bamutegedde nti oli gwe tukulaba naye mutemu. Bannansi buli kaseera banoonya we ey'okumuggya mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga baabwe ate era n'okumutwala kakokola tondeka nnyuma. Kyekyo baganda bange kye nnyinza okubagamba. Wa ana uridu nange nenjagala naga nti wama yakunu naye tewali kisobola kubeerawo illa ma uridu okujjako ekyo kye mba nkoze ki kye mba njagadde. Kitegeeza nti okwagala kwaffe ng'abantu kubeerawo naye bye twagala bisibwa mu nkola. Katonda yabiteeka mu nkola ne bisobola okubeerawo. Ebigambo ebyo yabyesigamya ku kwagala kwa mwami Museveni okulonda nga kwakaggwa okwa 2016. Mwami Museveni yalangirira nti kutuuka mu mwaka gwa 2020 mu Uganda twagenda kubeerawo opposition. Ekyo nga kyayagala mu mutima gwe era yakyogera okusinziira ku bibalo bye nga bwe yali abibaze n'abamubalira. Yatunuulira mu baavuganyizza nabo mu kalulu k'omwaka ogwo n'alaba nga abadde nga opposition yakavuganya emirundi ena era ng'awanise ntagenda kuddamu kuvuganya Museveni. Nga n'ogwo omulundi ogwokuna okuvuganya baawaliriza muwalize nti jangu tetulina mulala nga ye mwami Besigye. Kati mwami Besigye wamala okuwanika nti sikomawo kuddamu kuvuganya Museveni, ono n'amanya nti tewaliyo opposition mulala. Olw'ensonga yali akimanyi bulungi nti bonna abalala ababaddewo ng'aba opposition, wakina bammawu, wakina simanyi baakena, simanyi baani, babadde nga bantu be ng'abateekawo buteesi kwonoona bululu bw'abali abaali badde balonda Besigye bano ne baboononera obululu just. Bw'amala okubalaba ekibalo kye nga kimidde bwe kityo n'alaba nga kimwetaagisa okulangirira teriyo opposition mu 2020 tegenda kubeerawo. Ayogera ebigambo ebyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu miziki gye nga naye yennyini tanaloota nako wadde nti asobola okukeera enkya n'afuuka omukulembeze.
oba okitegeera olw'okuba nti Katonda yatugamba nti mwagala nange nenjagala naye twali kisobola kubeerawo okujjako ekyemba njagadde ekyo omwami Museveni kye yayagala kibeerewo 2-2 wallahi Allah teyakiganya kubeerawo okumulaga nti munafu nnyo Allah yewaamaanyi n'atalonda mu bajjeno n'atalonda mu bakkano n'atalonda mu babrigadier n'atalonda mu baminisita n'agenda mu ghetto mu bayimbi abeekolera emirimu gyabwe abatalinaako history ya byabukulembeze abatalinaako background ya byabufuzi gye yalonda omusajja n'amuleeta nti okulaga nti oli munafu nnyo nze w'amaanyi kutaddeko ono ajjewo ekyo kyewayogera tewajja kubeerawo kuvuganya mu 2-21 n'amuleetera omusajja Bobi Wine najja abakwata anaweya nga teri akirowooza teri akisuubira nga bonna bali comfortable bamanyi nti ekyo kyaggwa bakimala tebagenda kuddamu kubavuganya okitegeera ekintu ekyo Allah n'aleeta Bobi Wine kati bamala oleeta Bobi Wine kati ate najjaleetera Museveni ekigenda ate okumutaasa bwe bulwadde bwa COVID obulwadde bwa COVID bwayamba nnyo mwami Museveni mu 2-21 okufuna kyeyeekwasizaako okugaana abantu n'obalemesa okukola kampeyini nga bali bateekeddwa ozikola ekisooka yabawa obudde bufunda mwezi gumu mwe babakolera kampeyini ate omwezi ogumu n'aboononeramu ennaku kumpi 20 zonna ng'azoononye bwonoonyi zonna ne zigenda ng'azoononye bwonoonyi musajja n'atafuna budde butambula Uganda bulungi kola kampeyini nga bali yateekeddwa zikola newankubadde nga yagezaako n'aba nti y'omu ku baavuganya kuba president eyasinga okutambula ebitundu ebingi mu Uganda ng'akola kampeyini yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'okuba nti yali alemesebwa oba okitegeera ekyo ne kiggwa n'afunirawo omukisa n'afutyanka byafutyanka n'alimba byeyalimba ne bamuwangula ne yeerangirira by force olw'okuba yalina kyeyekwasa ekya COVID kati batetenkanyizza okuva okulonda okwo lwe kwaggwa balabe butya kiki ate kibaneekwasa mu 2026 singa Katonda abasaasane ne batuuka mu ogwo omwaka nga tetunabajja mu buyinza okulonda ne kubasanga nga bakyali mu buyinza kiki kye bagenda okwekwasa okulemesa abantu okukola kampeyini kikyababuze bagezaako okupangapanga ebya ADF simanyi bbomu ne bagezaako bipangapanga ne bigaana era mujjukira nti His Excellency wali atambula juzi wabadde atambula bagezaako okubiteekawo bisitoola ebyo bamulemesa okutambula naye okubaswaza n'obbalabisa bwe yasitoopinga okutambula nabyo byasitoopinga tokyalina gy'obiwulira kati balaba obudde bugenderedde obudde bwo butambula tebusitoopinga mu budde okuba nti bugenderedde nga tebusitoopinga beebuuza bannange obudde nga butambula tukoze tutya abasajja bano ku luno tugenda balimba ki okubasitoopinga okutambula eggwanga nga banoonya obululu tugenda balimba ki kikyabalemeredde kati nga mwami Museveni bwe mumanyi nti ye olwedde ye yekaddiridde kati alina ababazi be abamubalira abamupangira bisitoole bye bamulaga nti bisobola omutaasa n'okubifuula ekyekwaso okulabika nti asitoopinga abo abamuvuganya kwe kumuleetera kisitoole ekyo kyemwalabye ku TV oba okitegeera nze njagala omuntu yenna atunule mwami Museveni omusajja omukulu omukadde w'emyaka 8 nga bw'olina jjajjaawo gy'ali yonna ng'ali myaka 8 nga mwami Museveni gy'alina entegeera ya jjajjaawo yentegeera yemu ye mwami Museveni obunafu bwa jjajjaawo bwe bunafu bwe bumu n'obwa mwami Museveni ono kyasinga ku jjajjaawo tayito y'abwa pulezidenti naye nga bonna kyekimu tewali njawulo kitegeeza nti nga bw'osobola okulimbalimba jjajjaawo mu kyalo nakkiriza by'omulimbye bwe batyo balimbalimba ne mwami Museveni nakkiriza bye bamulimbye abategeera essaawa eno okumusinga si kumukkakanya na kumutyobola wabula kyava mu kamwa ke yennyini yagamba nti omuntu yenna bw'awangaala n'awususa emyaka 75 scientifically aba takyazikwata bulungi kati ali myaka 8 kitegeeza ali myaka gy'abajjajja baffe bojja n'ofukamira mu maaso ge n'onyeenya emimwa n'akuddamu nti bulungi ng'ate tomubuuzizza waffe tulina bajjajjaffe twakolangako effujjo najja n'omugamba sinika ekinnyo jjajja n'akugamba gye ndi muzzukulu oli otya naye ng'ovumye muvumenti osinika ekinnyo jjajja kati gy'emyaka mwami Museveni gy'alimu kuba bwe gitaba myaka egyo nti gy'alimu egy'okusiriwazibwa
omwana asobola atya okukwata omuzindaalo n'agamba nti bampamba ne bantwala mu Buyeekera nga nyina emyaka 7 ekitegeera ku myaka 7 egyo n'afumbirwa ku myaka 8 n'azaala omwana ng'obwongo bwo bukola bulungi nga bukyategeera nga tonaba kufuuka mukadde gwe bagamba nti osinika ekinnyo jjajja n'ogamba nti bulungi muzzukulu ekyo yinza okikkiriza katuseke twebuuze omwana omuwala abalibwa ddi nti akuze era asobola okuzaala mu busiraamu batugamba omwana omuwala kubalibwa nti akuze ayina kumala kuzza mukono mabega oba kwekoona kagere omwana kasa yekoona akagere oba nazza omukono emabega oyo aba akuze era bwe yegatta n'omusajja afuna olubuto n'okuzaala n'azaala naye twebuuze nti mu Uganda ewaffe omwana asembayo okuzza okwekoona akagere nga muto nnyo yeekoonera ku myaka emeka nsaba buli alina omwana omuwala nga wa myaka 7 mutunuulire olabe bwe yenkana ne bwafaanana okuwemu akafaananyi musajja kyasobola okuwasa omwana afaanana bw'atyo n'amufuula mukyala we era ne bagenda naye mu buliri ne bakola ensonga z'abafumbo tunuulire omwana w'emyaka 7 bw'obanga okkiza sitoola ezo nga bwaziwulidde sooka olina ku mwana w'emyaka 7 bwe yenkana ne bwafaanana obale nti ddala musajja kyasobola okuwasa omwana oyo tunula ku mwana w'emyaka 8 okuwemu akafaananyi ng'ali lubuto era ng'ayonsa olabe mu bwongo bwo gola kisoboka kijja tekiriyo era tekiriba mu Uganda ewaffe tetulina mwana asobola kwekoona kagere nga wa myaka 8 tekiriyo abeera akedde ennyo ng'abadde mwana mugimu ng'alya bulungi alabirirwa bulungi nga mugimu bulungi myaka 12 ku 13 yayinza okwekoona akagere newe emyaka 8 neyekoona akagere n'afumbira n'okuzaala n'azaala nga wa myaka 8 mu Uganda tekiriyo naye olwokuba nti gwe babinyumiza yewe yali mu myaka gy'abali be twagambanga nti osinika ekinnyo jjajja n'agamba nti bulungi kati sitoola asobola ozikkiriza oba okitegeera ekyokubiri mu myaka 13 emabega tewaaliwo mmotoka bayita drone waaliwo kigaati kigege ne kamunye kati omwana akugamba nti mu biseera ebyo baatuwambira mu drone ekyo yakyogedde olw'okuba nti kati drone zeziriwo zeziwamba abantu kati nga sitole ye ey'okuwamba okugijjayo bulungi alina kukozesa kigambo drone kubanga zeziwamba abantu zezimanyikiddwa mu Uganda naye nga myaka 13 emabega waaliwo drone omwana oyo tukoga nti bamutwalira mu drone obo bonna bulimba kati ebyo nababipangapanga kufuna kiki bayinza kwekwasa okulemesa abagenda bavuganya mu 2026 kuba balaba omwaka gusembedde oba okitegeera naye mbasaba nga Abannayuganda mubeemu n'amagezi nammwe mubeemu ne ku magezi kubanga nsuubira nti omuntu yenna Katonda gwe yawa amagezi nga yeetegerera sisuubira nti osobola okukkiza sitoola eyo nti ntuufu otandise kuwulira ddi ekigambo drone igwa akkiriza nti omwana byanyumya bituufu otandise ddi okuwulira ekigambo drone kubanga emyaka 13 kigeza nti ebyanyumya byaliwo 2010 katuli mu 2024 gy'emyaka 13 egiyiseewo otandise kuwulira ddi ekigambo drone ezo drone emmotoka ezajja ezo nga zivuga amawulire zigajja eno zigatwala ambalala Fort Portal aba Red Pepper nga be balina obumotoka obwo abantu babukozako drone olw'okudduka emisinde kati zizo okukyaka ennyo wano mu kulonda kwa 2021 abatujju bano kasita bazifuula kye bakozesa okuwamba aba NUP kati abatujju bano abawamba Abannayuganda abababuzaawo kasita batandika ozikozesa ennyo abantu batandika okutegeera ekigambo drone kubanga kyafuuka kya bulabe eri bannansi eri Bannayuganda naye omwana gwe baatwala mu nsiko nga wa myaka 7 mu myaka 13 emabega agamba atya nti bamutwalira mu drone waliwo emmotoka gye bajja drone obudde obwo yali luddawa oba okitegeera ebyo byonna bipangepange naye ekisinga okunnuma nti abapangira Museveni bo bantu bali mu myaka gyetegeera olw'okuba nti bakozesa chansi y'okuba nti oli gwe babigamba nti mukadde atakyasobola kwawula nnyo bye mugambe wa bituufu na waliwo drone omwana oyo tukoga nti bamutwalira mu drone obo bonna bulimba kati ebyo nababipangapanga kufuna kiki bayinza kwekwasa okulemesa abagenda bavuganya mu 2026 kuba balaba omwaka gusembedde oba okitegeera naye mbasaba nga Abannayuganda mubeemu n'amagezi nammwe mubeemu ne ku magezi kubanga nsuubira nti omuntu yenna Katonda gwe yawa amagezi nga yeetegerera sisuubira nti osobola okukkiza sitoola eyo nti ntuufu
Otandise kuwulira ddi ekigambo drone? Igwa akiza nti omwana byanyumya bituufu. Otandise ddi okuwulira ekigambo drone? Kubanga emyaka 13 kigeza nti ebyanyumya byaliwo 210. Katuli mu 2024 emyaka 13 egiyiseewo. Otandise kuwulira ddi ekigambo drone? Ezo drone emmoroka ezajja ezo nga zivuga amawulire. Zigajja eno zigatwala ambalala Fort Potro aba ready paper nga bebalina obumotoka obwo. Abantu babukozaako drone olw'okudduka emisinde. Kati zizo okukyaka ennyo wano mu kulonda kwa 2021 abatujju bano kasita bazifuula kye bakozesa okuwamba aba NUP. Kati abatujju bano abawamba Abannayuganda abababuzaawo kasita batandika ozikozesa ennyo abantu batandika okutegeera ekigambo drone kubanga kyafuuka kya bulabe eri bannansi eri Bannayuganda. Naye omwana gwe baatwala mu nsiko nga wa myaka 7 mu myaka 13 emabega agamba atya nti bamutwalira mu drone. Waliwo emmotoka gye bajja drone obudde obwo yali luddawa. Oba okitegeera ebyo byonna bipange. Naye ekisinga okunnuma nti abapangira Museveni bo bantu bali mu myaka gyetegeera. Olw'okuba nti bakozesa chance y'okuba nti oli gwe babigamba nti mukadde atakyasobola kwawula nnyo bye mugambe wa bituufu na bitali biki na bitali bituufu kubanga emyaka gyalimu yennyini yawo obujulizi kigibeera gy'abantu abatakyazikwata bulungi. Kati bano opportunity gye bakozesa okumulima buli kye bakola ki buli kye baagala. Naye kati gwe awuliriza era alaba TV alaba story ezo osobola obbikiza nti ebyo bituufu. Gwe nti bapanga bisitole byakwagala kufuna wawe beekwata nakwewogoma nakwetaasa kulaba nti balemesa abagenda okubavuganya mu 2026 kubanga balaba omwaka gusembedde. Oba okitegeera so nga ate nayo tetusuubira batuusaayo kwaffe tetwagala batuuke nayo baluddewo na nnyo okubajja mu tetwagala na batuusaayo mu 2026 naye baba bafunye omukisa ne batuukayo banoonya kiki bagenda okwekwasizaako okulemesa abo abagenda okubavuganya. Oba okitegeera amazima gali nti eyo sitore nayo twagikubye era twagikubye atakyasobola kwawula nnyo bye mugambe wa bituufu na bitali biki na bitali bituufu kubanga emyaka gyalimu yennyini yawo obujulizi kigibeera gy'abantu abatakyazikwata bulungi. Kati bano opportunity gye bakozesa okumulima buli kye bakola ki buli kye baagala. Naye kati gwe awuliriza era alaba TV alaba story ezo osobola obbikiza nti ebyo bituufu. Gwe nti bapanga bisitole byakwagala kufuna wawe beekwata nakwewogoma nakwetaasa kulaba nti balemesa abagenda okubavuganya mu 2026 kubanga balaba omwaka gusembedde. Oba okitegeera so nga ate nayo tetusuubira batuusaayo kwaffe tetwagala batuuke nayo baluddewo na nnyo okubajja mu tetwagala na batuusaayo mu 2026 naye baba bafunye omukisa ne batuukayo banoonya kiki bagenda okwekwasizaako okulemesa abo abagenda okubavuganya. Oba okitegeera amazima gali nti eyo sitore nayo twagikubye atakyasobola kwawula nnyo bye mugambe wa bituufu na bitali biki na bitali bituufu kubanga emyaka gyalimu yennyini yawo obujulizi kigibeera gy'abantu abatakyazikwata bulungi. Kati bano opportunity gye bakozesa okumulima buli kye bakola ki buli kye baagala. Naye kati gwe awuliriza era alaba TV alaba story ezo osobola obbikiza nti ebyo bituufu. Gwe nti bapanga bisitole byakwagala kufuna wawe beekwata nakwewogoma nakwetaasa kulaba nti balemesa abagenda okubavuganya mu 2026 kubanga balaba omwaka gusembedde. Oba okitegeera so nga ate nayo tetusuubira batuusaayo kwaffe tetwagala batuuke nayo baluddewo na nnyo okubajja mu tetwagala na batuusaayo mu 2026 naye baba bafunye omukisa ne batuukayo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kusuula nnyo omwami Tebuhabulwa ku Kazito era Museveni Jose Tebuhabulwa bw'anaaba teyeetegesese bulungi ajja kukomekkereza nga asibyeko. Bwe waba awulira ng'alowooza mbu tannayagala kusibako naye tujja mufoosinga lwampaka by force atuviire mu ggwanga lyaffe kubanga alyonoonye ekimala nga tumugamba nti by'obbyo bimala tambula otuviire. Uganda gy'oli mu kuzannyirako ya Bannayuganda ate ffenna nga Bannayuganda nga tuyimusizza amaloboozi gaffe oyo Tebuhabulwa kujja kuba kuyisa buyisa mu kamusiro kubanga talina kyagamba. So baganda bange Bannayuganda baganda bange mikwano gyange bategeeza nti temuddeeyo ne mwebaka ne mugamba nedda ebyaffe byagaana. Tukyalina omulimu omunene ogw'okujja wano Yeseri Tebuhabulwa
awamu n'akabinja ke. Temuggwa mu maanyi muyimuke tulwane tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe ku lwa Uganda yaffe okuba ennungi ne ku lw'eggwanga lyaffe lino okuba nga lyegombesa. Tubasuubiza ne tubagamba nti kuyimukiramu ye ansa. Ate nga n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyatukubiriza ebbanga lyonna.